kitegeezebwa nti buli ggoolo eteeberwa okuva kati n'okutandika n'emu ssentebe w'amasaza Sulaiman Kyalika agitaddeko $100 ogenda mu $100. News Uganda tuli wano musawo wankutuko mpira fine Masaza Cup Bulemeezi erina ggoolo emu gy'eteebye Teroda Ssenyonga ate Gomba ebala 0 tuli musawo wankutuko News Uganda tuli mu kitundu ekyokubiri News Uganda tuli wano mu final Masaza Cup musawe wankulukuko okunona emipiira egigenze wabweru. Uganda tuli wano wankuku final Masaza Cup Gomba ebala 0 Bulemeezi erina ggoolo emu. N'alinya twebaza abakuumaddembe bonna okuva ku Uganda Police, amagye g'eggwanga n'abawupasi ku lunaku luno lwe tuliko olw'empaka ab'enjawulo okuva mu masaza gaffe 18 nabo batuwadde obutebenkevu mu mpaka Bejja Narinya Lubuga Nabaloga yakikiridde Ssaabasajja Kabaka mu kugalamira gy'amasaza gino musawa wano wankulukuko News Uganda ggoolo ekyali emu Bulemeezi ebala emu Gomba tenateebayo. Tuli mu kitundu ekyokubiri
tusobola kutunga. ajja afune ekirabo ky'omuzannyi asinze okuteeba ggoolo yateeba ggoolo 7. bagenda Abudwali era yali mu ggoolo ya Bulemeezi. aliwo Alan Wegomba waali kuba ali mu ttiimu ga empaka zino. tubeebaza mu ngeri enjawulo. abamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala. News Uganda tuli mu kitendo ekisembayo eddakiika nnyo ezongeddwamu wabula eddakiika nga 2 omupiira zino okusobola okuggwa. twebaza ababuvugirizi Airtel, Centenary Bank, Plascon, PBS, AIDS Commission, UNAID, PBS Telefina. singa omupiira guno gugwa nga buli omu alina ggoolo emu ku emu, tujja kweyongerayo okusamba eddakiika 3 extra time ate tugende mu bunnya. naye si ab'Egomba bakyanoonye. omupiira guno ate okukomekerezebwa nga Bulemeezi ekyakulembera eggoolo emu ate bazzukulu ba kitunze Gomba balina ggoolo 0 tebanateebayo. abakangaawo bazzukulu bakangaawo bwa Bulemeezi balina eggoolo emu. Kifaino Masaza Cup wano mu kisaawe Wankulukuku Mutesa wano stadium. omupiira katukuwedde essaawa zino ttiimu ya Bulemeezi ewangudde ne ggoolo emu ekubye Gomba yetutte kati ewangudde ekikopo kino omulundi gwayo ogwokusatu emipiira egy'amasaza. aba Bulemeezi bamaze okuwangula ekikopo nga boolaba wano ekyamasaza bakubye Gomba ggoolo emu. bakubye Gomba ggoolo emu. News Uganda tuli wano mu kisaawe Wankuluku. Bulemeezi amaze okuwangula ggoolo n'emu nga tutya ekikopo ky'amasaza omulundi gwayo ogwokusatu. bana Bulemeezi ensayuli basuseeko n'ekisaawe ne batwala mpa akatimba ne bayingira ekisaawe. embeera ezuuse oba omulamuzi nga boolaba Abannagomba bo baviiriddemu awo. News Uganda tuli wano mu kisaawe Wankuluku Ssekaba Gerald omupiira ogw'amasaza final Mugomba wakisi arazanyira Bulemeezi Mugomba wakisi aba security
Ababulemeezi bayitiridde kubanga kino tekibangawo bw'okuyingira ekisaawe nga n'ekikopo tekinnaba kugabwa. Ate bano bayitiridde naye oba ssanyu oba fujjo kizibu nnyo okutegeera, naye bano bo bayitiridde. Empisa ze boolesezza ate si nnungi kubanga ekisaawe bakirinnye ne balinnya akatimba ne bayitya waggulu, wadde ekisaawe kyonna bakijjusa. Kino nno tekibangawo omupiira gyendudde wano nga ndaba nga gibeera wano fayino ez'amasaza ez'ebika, naye ate bano bayitiridde wadde bawangudde, naye ate tubalosezza mpisa nnungi. News Uganda Sega Wajadi wano mu kisaawe wankulukuku fayino Masaza Kaapu Bulemeezi ewangudde, naye essanyu libayikiddeko n'ekisaawe ne bakiyingira nga tebannabala kugabana kikopo. Abawagizi ba Bulemeezi News Uganda tuli wano musaawe wankulu. Ababulemeezi bayingidde ekisaawe tubona gamala kikopo kwegamba embeera yasisuuba obulamuzi. Alan owekitiibwa Ssekiboobo mukwano ono bw'aba taliiwo jangu wano ofune ekirabo eky'omuzannyi asinze ow'Abawagizi Okino ekikopo kya bakoze. News Uganda tulina Ababulemeezi nga tulina omu amanya ssebo Ssenyo kiki kikuyambye okubeera nga muyita ku Gomba ne mugikuba ggoolo? Kiki ekikuyambye okubeera nga oba penetratinga n'oba kuba ggoolo? Techniques z'okozesezza mu luzannya luno bwe lubaddemu lwonna amasaza nga bwe gatandika 18 okubyemu ggoolo mmeka? Okay, amanya oyo Ssenyonga John namba ki? Wadde okozesa namba 10 oyo omuzannya Ssenyonga ni? Ssenyonga Johnson akubye eggoolo ya Bulemeezi batuusiza kuwanguza okutwala ekikopo ky'omwaka guno 2023-2024. Tuli wano mu kisaawe wankuluku Digital News Uganda. Asebo amanya kapiteni wa Bulemeezi kiki ekibayambye okuwangulira kangaawo ekikopo ky'omwaka guno wadde nsuubira nti Gomba ine abakuba kiki? Omutozi asobozesa okubira olunaku lwaleero abaana atukoze bulungi atuwadde obulamu atuwa amaanyi okusobola abafayiro atuyambye obubadde bwesigwa okulaganira wamu eri abasangi n'olukiiko n'abawagizi tubadde kulaganira wamu era batuyambye nnyo lusobola owangula ekikopo kino n'omukulu Mutala ga Frank amaanyi gatutaddemu lusobola owangula omupiira guno abadde w'amaanyi nnyo Kooki Ali kyogenda okubaza Kooki Ali abaddewo buli mbeera yonna nebaza Kooki Ponkata Kooki Kirya Kooki Mukasa bwe batwegattirako News Uganda okay. Mulowooza Gomba kiki mugisinzizzaako? Gisinziza mukisa nakukolaganira wamu. Okay, ogambye amanya ani? Oyo Senkungu Peter, kapiteeni wa ttiimu ya Bulemeezi wangudde ekikopo ky'omwaka guno. Kasabe ab'Egomba
basimira ino wano tugenda tufuna ebirabo twagala abo bokka balina bukukunio ogende ofune kimwebale kufuba yakiwe kutu ekyokubiri era egenda kubuukawo ne kavu lwa bukadde ekitendesi Uganda tuli wano bisaba nkuku faino Masaza Cup nga timu ya Gomba okubiddwa ya Bulemeezi bakubye ggoolo emu batabani bakangaawo ne batwala ekikopo ky'omwaka Sagabagirati abakutte ekyokubiri bafuna emidaali gyabwe abatiimu ya Gomba Katikkiro Kyasubira Mayiga yakulembeddemu okubakwasa emidaali gyabwe abakutte ekyokubiri kozi ku fayino zino Ssaabasajja yasiimye n'asindika Omumbejja n'alinnya Bogga n'Abaloga amukiikirire mu fayino z'amasaza zino Alfano omudaali obukadde 9 security oba security batukumye bulungi abawangudde ekikopo kino kyekikopo eky'omwaka guno aba Bulemeezi bagenda okwetwalira era bwetukyusa era nga yagenda banye balibasebo kino ekimunya ebikono gwa 18 mwaka kitwala omwenge 3 ono si mulala Jonis Uganda oyo kangaawo Ronald Mulondo atwala essaza lya Bulemeezi abawangudde ekikopo za gurupu ono kangaawo atwala essaza lya Ssaabasajja ery'e Bulemeezi Ronald Mulondo sebo kangaawo obuli otya essanyu nga mwangudde bazzukulu baleese ekikopo ate bawerekereko omufolozi nibo akulira barefuzi mu ggwanga lino olwo barefuzi baddeko bakwasibwe emidaali egya gold nekavuwa sente barefule bajja kufuna nekavuwa sente naye zo sijja zoogera naye nga mugenda kufuna sente era wangula empaka ez'omwezi obulungi wangudde n'ekikopo tuli basaala omu muli okusookera ddala ekyafaayo kyose mu bwakabaka bwa Buganda tuli basanyufu abantu be Bulemeezi mwenna bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo okwogera emirimu gya Ssaabasajja Kabaka mwebale nnyo okwogera emirimu gikola Musaza Bulemeezi ku bwakabaka bwa Buganda ndi musanyufu nnyo olwaleero oyo kangaawo Ronald Mulondo ng'avuganya essanyu olwa Abalemeezi okubeera nga bawangudde ekikopo ky'omulundi guno ndino kapiteeni wa Gomba leero akulembeddemu ettiimu badde beetegese okutwala ekikopo ky'omwaka guno omulundi ogw'omukaaga naye tekisobose katubuulire lwaki sebo tubuulire amannya sebo anyi Kyala Farida Bongole w'amawulire mukuluka Kandono ne Omumbejja tunoza ki ekibalemesezza leero kiki ng'ate mubadde mukujja mukola bulungi mwajjamu ne buddu olukiiko tuweebaza olw'enteekateeka eno okulabanga empaka zino ez'omulundi guno ogw'18 ate omwaka 2023 kati kitunzi Jackson ki kyemumusuubiza oba omwaka ogujja Okay.
koza amanyani amanyanze oneni abati Bulemeezi kisambidde Gomba emirundi emeka wakazi emyaka emeka omuwanguzi afuna season ya kusatu ne kuno gujjo subiro basambira nafuna n'ensimbi obukadde bwinabeera kale tukuyanziza sebo kapiteeni wa Gomba bwatyo badde abo batimu ya Gomba nga bemunyamunyamu ngeri omupiira gy'ogenze Digital News Uganda sega bajjera wano saa wankulukuku ku mukolo guno ogusembayo mulimu okugaba ensimbi kakuwa kadde 12 mulimu n'okwebaza basajja ba Kabaka omupiira mugusanze mutya ndaba mukutte bendera ya Uganda ya Buganda ensonga nti twatandika tuli suspendable tetulina abawagizi b'ekisaawe ne tusobodde tuka ku final tutwala n'ekikopo muri be Gomba muri ba Bulemeezi mu ba Bulemeezi Remera batwani bakangaawo omumyuka wa Kanga mbadde mulaba ebiseera byonna ofuba buli mupiira ogulabye webale nyo mwebalisaa nkozi amanyani manya owulira otya nga muwangudde ndi muwagizi wa Bulemeezi bagenda kufuna ekikopo News Uganda sega bajiradi wano musa wankulu kukala mpira gy'amasaza nebaddirirwa refuri asesa ate nga ye nyini ba refuri mu ggwanga muno omukulu Nsubuga Miiro omugenyi omukulu ng'alinnya Buga agaba emidaali eri abakomoosi ba firimbi ekifaananyi n'omubejja yakiikiridde Ssaabasajja n'alinnya Lubuga wacha